po jako akawuwo. Bogamba bond. Ab'obuyinza emukono baliko abasajja babiri bakyala kimpadde bagombyemu obwala oluvannyuma lw'okusangibwa nga bagezaako okunyaga mu lukujjukujju nga kigambibwa nti bano baludde nga balondoolwa oluvannyuma lw'abantu okwekubira enduulu eri ab'obuyinza mu kitundu kino. Abakwate bategeerekese ng'omu ye Ssaalongo Ssentongo Stephen w'emyaka 56 nga mutuuze w'e Namasiba mu Kampala, ng'ono tegeezeddwa nti ye ssenkulu w'ekibiina ki Uganda Saloon Operation and Hairdressers Association Saloon Disease Preventers Department mwe babadde bayita okufera abantu ko ne munne Ssenkooto Edward Mande Mbono ye ssaabakunzi w'ekibiina ekyo. Bogamba bond. Bagamba bagalaki sente fete twiza kuba bupati twawe bubinza tunokusomesa n'okulambula n'okwatyo ebijja noganti te okwa buli afunigamba megamba membership kigamba kitagisanje sente byabwe. Okwatibwa kwa bano kiddiridde ng'enkola yaabwe babadde baagala okufuna ensimbi nga bayita mu ngeri ey'okubangula abantu mirimu gyabwe ssaako n'okubaguza ebbaluwa. Baliko omuvubuka Kaffe Yasiini akola omulimu gwa salooni mu kabuga k'e Nabuti Mukono ng'abadde bakeereddeko ng'ono nno yategeezezza ab'ebyokwerinda. Nga baŋŋamba nti nno nina osasula certificate 2 ya saloon n'eyange ng'omuntu. Masitalinga kusala enviiri emu y'ebiri eyange ng'omuntu then ya saloon ya mitwalo 3. Last week bajja nesisobola gendayo nalemererwa ogendayo ku musomo gwabwe gwe baali bampisa wali eri community center tenebakomawo olunaku lwali lwakusatu ne bagamba olina okujja nga 13. Bano kirababuuzibwa ebibuuzo ng'ebimu babyebalama wabula ye Ssenkooto agezezzaako okumatiza ab'obuyinza nga babadde bakolera mu mateeka nga kwotadde n'okutiisatiisa nga bw'alina abanene bakolagana nabo. Busimanyi bufere busimanyi biki bufere kiki simanyi ate nga omukulu abadde kubeeta amaanyi kino wadde kyaliwo nga twabakiriza okujja okukola muno ne musobi nga mugusitopinga niwe banga ndi ku saloon kujibuulirira nenjibwa sigala kusoma bwoba toyagadde certificate tugitwala. Mu mbeera y'emu twogeddeko ne ssentebe wa Mukono Central Division Robert Peter Kabanda ebyokuba n'akakwate ku bampembe bano ng'ono abyesamudde Nasiku Ngalabi bw'atyo n'ategeeza nga bwe bagenda okuteekebwa mu mbuga z'amateeka babitebye. Okwemulugunya okuva eri abantu abaddukanya saloon nti eri abantu abajja ne babasoloozaamu ensimbi mu mbeera etali ntuufu. Kino kirudde nga eriyo bakyala kimpadde abajja ne bagwa ekifiifu ku bantu abasaloon ne bizinesi ez'enjawulo. Ono era alabudde bannamukono ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu okwerinda abafere kubanga bakyase nnyo ensangi zino. Naye tulabye wano abasajja babiri basangiddwa nga basolooza zi saloon nga bagamba nti bo bakulembeza eb'ekibiina ekitaba abasaloon mu Uganda. Abantu abo tetubamanyi, omusolo gwe tetugulina mu bajeti yaffe kebere ya municipality eba ya Mukono Central Division. Abantu abo si bakozi baffe era tetukkaanya na ky'abantu kugenda nga bajjako ensimbi mu mbeera eyo efaanagana na bwetyo. Naye tumaze okubafuna bano bagenda kubitebya batubuulire gye bajja olukusa okujja okusolooza mu bitundu byaffe bwe tukulembera. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naddala obwavu obulumya abantu mu COVID obubbi buyitiridde temukkiriza kuba wansimbi zammwe kubanga babbi